ne muko muwonge. Yes sir. Omanyi obeera muko. Naye wano ebyobuko tebikola nga tuli mu kabbinkano. Nze mala kukubbinkanya bwe tutuuka wali mu lukuubo nga tugenda awo ne nga nti muko nkussaamu ekitiibwa. Kakati muko tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga. Ono awandiise ebintu byayagala bikolebwe ng'afudde. Akoze eki? Awandiise ekirala. Eddaamu. Nakima. Alami. Mbadde mbuuza kikolwa. So saawandiise ekirala. Alami. Ekyokubiri ekyomusanvu. Akasaanyi akalya emiti egiyitibwa emituba bakayita batya? Nambugi. Temuntunuulira kirabira otyo. Sekesa. Sekesa nedda. Ako bakayita jjegejju. Tugenze ku kyomunaana. Mu maaso g'eryato. Mu maaso g'eryato munda waalyo bayitawo bati? Gamyo. Muwa obubonero busatu. Koyi muko muwonge. Senga obuceecebu. Enswera mu kkanzu. Bakuwa obubonero busatu. Ekibuuzo eky'ekkumi. Koyi. Dondi asokonkola dondi. Akasinsi mu ggumba. Obubonero busatu muwe bwino. Mumpeere bwino baaba. Tandikiraawo bakusongedde. Nakku bw'amala okutolombojjera olufulubenje lwakalondawo ebigambo ebyo byonna ne tumugumya era ne tumutegeeza nga bwe tutatidde n'akatono era ne tumugamba nti lwe tulikwatagana lwaliraba abasajja emmekete abaasigalira era abayogerwako mu biro ebyasooka. Bakuwa obubonero bwonna. Tweyanzege yingirawo mwana muwala Nankima Harriet. Kibuuzo kya mukaaga. Erinnya lino Omuganda alimalayo atya? Senga. Senga w'ensonga. Senga. Kirabira? Singa teyali mukazi yandibadde musajja. Yandibadde taata. Kirabira? Manya muwonge. Singa yali musajja singa anywa taaba. Bonna tetugenda kubawa. Balimale nti singa tewali mukazi wandibadde kitange. Bweti gwali bwerityo. Kale kankutwale ku kibuuzo ekyomusanvu. Bino bisibwa, bino byenkugamba bisibwa ku butimba buleme okubbira mu mazzi oba okukka mu mazzi. Biki ebyo ebisibwako babiyita batya? Entuliro. Naalunkuuma. Ennanga. Muwonge. Ebirindi. Kirabira nawe oyagala kuteeba. Ago tugayita amalindi. Malindi. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Bino ebyalo biri bibiri. Birina essaza mwe bisangibwa.
essaza eryo ly'obombuulira ebyalo bino ye Bule ne Bweya. Saza ly'Ekyaddonda. Teeba ekirala. Kyaggu. Teeba ekirala. Butambala. Butambala. Ekyo kisembe. Bakuwa obubonero busatu. Kale tugenze. Koyi. Ente njeru zigoba ente nzirugavu. Giba nno misinde. Kirabira? Envi mu mutwe. Tugenze ku kibuzo eky'ekkumi. Koyi. Omwana wange waasula erudda n'erudda maggwa. Eriiso. Bakuwa obubonero busatu. Bakuwe bwinowo ate osome bwino tube nga tutambula ekiwuga ekyo ekyokubiri. Tweyanzege. Okwegumyagumya kwaliwo naye ebyali bitunyumiriziddwa ku mulabe waffe byali bitukubye entukwe era nga n'emmeeme zitutekenye. Bwe twava awo nga twolekera lusozi lwaffe kulera biwanga era tebaalwa nga Lugaba abumamulako eddiba. Leeta ogambye wano mwobonero 8 kuba asomedde mu ssimbo mu mpolampola. Tuula Nalunkuuma ekibuuzo namba 6. Kino kikolwa. Ekikolwa kino kyakuddaabiriza bita ebyatise kiyitibwa kitya? Kikuyinza Wakayi. Kirabira teeba nkumanyi. Kuba kukanda. Tugenda ku kibuuzo ekyomusanvu. Okutambula kw'eryato kuyitibwa kutya? Okusiira. Muwobonero busatu. Obadde otandise mu kusiiya nti yibisiriyaani. Tugenze ku kibuuzo ekyomunaana. Eno njuki. Enjuki eno yesooka okujja we basogolera omwenge bagiyita batya? Nankima? Bagiyita omugenyi. Muwonge. Bagiyita ntumwa. Muwonge muwa akabonero. Ebeera ntumwa. Tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Koyi. Maga. Wakayima kirabira gwosoose. Muwonge gwe tugambe ettimba. Ekiwojjolo mu bitu. Bakuwa akabonero Muwonge. Ebikokyo Muwonge nga bikutambulira. Kale katugende. Koyi Nalunkuuma. Nina ente yange terya nga terina muguwa. Olina obudde. Kirabira. Olulimi. Muwonge. Empiso. Muwonge. Kwata muwe ekiwuga kye ekyokuna ekisembayo. Ekyokusatu wamma. Badde mmanyi baweddeyo. Tandika. Mu nnaku ezaddirira twatambulanga babiri ng'olwo tetweraliikirira nti singa abazigwa abo bagwa ku omu olwo bayinza okumwanguyira awatali mutaakirizi so nga bwe tuba fembi tuyinza okwekemba era nga kekubeekukkako ku mwalo tugenda bulembwe
bakuwadde 5 kigemuzi bwakuwadde tweyanzege and finally mukulu kirabira muba mweddira ki mwine ebika mwebakobe banamboze kale ekibuzo eky'omukaaga kirabira oba mweddira mmere oba matooko oba mweddira lumonde kale katugendere kino mpa enjawulo mukama mulungi mukama mulungi mpa enjawulo wakati w'ekkobe n'essizi ekkobe yemmere yebeddira muleke emmere gye beddira elinga endagu then essizi kekaama muwonge essizi gyemirandira gy'ekkobe bakuwa akabonero kalamba essizi kyembadde nkwagalamu kyokka tugenze ku kyomusanvu obukovu obumera ku mabbali g'omumwa kankwe kino obulevu obumera ku mabbali g'omumwa tubuyita tutya mu Luganda? Muwonge masulubu muwa akabonero kamu tugenze ku kibuzo eky'omwenda koyi muwonge kirabira manya ddamu bulungi n'amaanyi kirabira koyi kira wammanga awo bassensava kiri mirundi 2 omuntu bw'omuyimbule oba emigogo emiki kirabira mwaka bubonero bwe koyi kirabira kabiddiba kalungi mukyuzi 3 muwe bwino tandika ennaku zaali za luboyo nga tulumbiddwa twali tuzimbula ne tulengera omulabe olw'emabega ng'atubuubirako amawulire olwo kyenkana buli lunaku nga neewanise ennaku 2 nga sabbiiti eyatuweebwa eyise okutemya nga kugenda okuseebengerera ne mu mitima nga n'emmeeme yaffe era nga ebalabe baffe batusisinkana mu mwalo okumpi mu lunaku ne tuyisiŋŋanya buli gumu we yali bakuwadde obubonero buna kigemuzi bwakuwadde tweyanza nnyo tweyanzega omulungi awuliriza nkwebaziza bwebaza okubanga tukyatambula naabwe waliwo nno abantu nga nenjagala kwetonda bassebo ne bannyabo mwenna abawuliriza abaffe mwe mutufuula kye tuli mwe mutubiibiita mwe mutwagala naye bannanga obubaka olumu butulemerera okusoma ekyokubiri obubaka bwe muweereza ku ssimu kati nze kanneeyogereko ku ssimu eyange ey'omu ngalo mba sisobola kubusoma kuba etteeka tirinzikiriza kubeera na ssimu eyo ku mpewo era mbasaba obubaka bwonna mubuweerezenga ku ssimu yange nsobola okubeera nayo naye olw'ebyokwerinda ebigwa tebiraze kale bwe mba nga sibusomye bannange mulekeraawo okugamba nti ate tulabe ebintu ebyo nga bwe binaaba munsaasire busaasizi naye bwe obuyita wano kyova olaba nti tufuba nnyo okulaba nga tubusomaasomako ku ssimu ezaffe ezawano ez'okumpewo ezaffe eza bonna Katono yagaye nti ye Ssaalongo Nnyongi ebuyaga kwendi mwebale nnyo Akabbinkano ono mwebale kuweereza ye Ruth Sparks ekawanda omuyimbi Santiago kwali kale tweyanzege nono n'agamba ye Peter Katongole ekabwami bannanga Akabbinkano katusomesa mwebale kusiima mulangira webale kutuyigiriza twebalize n'abaana abo abatusomesezza ennyo yensuubuga Mike ebigada
Nankima gwempagira era obadde toyinza kukawagira Nankima gwe nze nkumanyi bulungi nnyo. Kaakati ono agambye ki mpaye essimu bbiri kigemuzinga Angelina bannange mwebale nnyo Angelina nabatuma n'ekitabo kyange sijja kukoowa kukibabanja mukindeetere. Angelina mwebale nnyo mwebalire ddala ab'okugudu Samaritan mwebale nnyo mwebalire ddala kwoli mwebale kuwuliriza ani ono akadde ke kataliiwo kati oli Masaka mu tawuni ndirejjalejja nga bulevu bwa kapa ogenze ne muwonge kale kale tweyanziza Julius Kake w'Ekyakonda kati ali e Masaka. Mwebale kuwuliriza ab'emisanvu balungi mukalazi ogenze naani? Ogenze ne Nankima. Nkale tweyanza ab'emisanvu batulabire. Allo ere wangi sebu mwebale kuwuliriza ani ono? Abe bamaggwa balungi nyesebo amina tweyanze gagisima ya nanga abantu temuggwayo kale bannaffe abayimuka Uganda bagamba nti tukutendeka mu byamakolero ate nga tumaze okutendeka tukuwa ebintu ebyo ebisobola okuyamba okukola bye tukutendese. Tulina ebintu ebikola sabbuuni, tulina ebintu ebikola ebizigo ebya shampu si bizigo oba sabbuuni naye sabbuuni ow'amazzi kati gona abitegeera bulungi. Tuyina ebintu ebikola sanitizer omulungi kuba embeera ekyalimbi. Tuyina ebikozesebwa mu kukola ebizigo. Tulina ebikozesebwa mu kukola ennoni n'emisubbaawa. Saate tusomesa okulima obutiko, tusomesa okukola ebitabo n'ebya bekale. Kale jangu tusange wano ku Twin Tower room 12 tukuyambe mu byonna oba okumanya ebisingawo. Tuli ku noti 7 noti 4 noti 63 7 6 jangu tulabe nga bwe tukola ki. Batugende tubawadde abaana babiri abagenda okuvaamu olwaleero obudomola bwa sabbuuni bagenda kububawa ababiri abavaamu. Kati musabirire abavaamu, musabirire obeere mu bavaamu bannaffe abayimuka bakuwa ebirabo. Kaira Rosias ono yali mubinkanyi wano ye yagamba nti nze akabbinkano nkamanyiiko kimu ngero yatugulira ekitabo gaggadde ne UNEB mwejje engero zeebuuza abayizi kiweebwa omuwanguzi namba 3 kigemuzi ngemula neyanza nnyo tubadde ne Nalukuma Justine okuva ku Kakabajjo Senior Secondary School Kirabira Wire okuva ku Blessed Sacrament Shimanya Nankima Harriet okuva ku St. Yohana Maria Muzeyi Begada ne Muwonge Ronald okuva ku Kabale Sanje. Bakoze bwe bati Nalukuma Justine okuva ku Kakabajjo afunye obubonero 3 mu ngero obuwangwa afunyewo 3 ebikoco teyafunyeewo bwino nafunawo 5 nalondayo kamu omugate gwa bubonero buli 12. Ate Kirabira Wiri engero yejjewo 6 obuwangwa teyafunyeewo ebikoco nafunawo 6 bwino nafunawo 4 ate nalondayo 2 omugate gwa bubonero buli 18. Neono Kirabira Wiri yakutte ekifo ekyokusatu yatwala akatabo akasiwa muto Lugero mukulu Jesse akamuwe tweyanziza
Nanchima Harriet okuva ku St. Yohana Maria Mzeyi engero yafunyewo 6 obuwangwa n'afunawo 3 ebikoco n'afunawo 3 bwino n'afunawo 8 n'alondayo 3 omugatte gwabonero buli 23 ate ye muwonge Ronald okuva ku Kabale Sanje engero yafunyewo 3 obuwangwa n'afunawo 6 ebikoco n'afunawo 6 bwino n'afunawo 4 naye n'alondayo 9 omugatte gwabonero buli 28 tuyisiza abaana babiri olunaku olwaleero okuli muwonge Ronald okuva ku Kabale Sanje akubye n'akabonero nno okuli ne Nanchima Harriet okuva ku St. Yohana Maria Mzeyi Uganda n'obubonero buli 23 tweyanziza nnyo tweyanzeege musajja wa Kabaka Mutebi Ronald awo ku Aichard Masaka webale kubeera ku leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo gani tufuneyo enteekateeka tusomese ku bikojjo byokka abantu babitegeere bulungi kale naawe nja kuteekamu tweyanzeege ababbinkanye mwesike mu ngalo muge muzukulu wa Kisolo Sonko Judy Jangu gabe ebirabo byaffe okuva mu yimuka Uganda yimuka abatuwa ebirabe by'ababbinkanye baffe ababiri ababa bavudde mu titubadde mu kulwana yensonga lwaki ababbinkanye bano beeyozaayoza ne baagaliza ate abalala nabo okugenda mu maaso ku lwa bannange bembadde nabo mbaagaliza ekiro ekirungi tugenda mu puroguramu wotubadde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo. Akabbinkano kaleero wekati wekatambudde akabbinkano anti tunyumira olulimi Oluganda mu kabbinkano omwaka 2021 mu Radio y'omuntu wa bulijjo.